kansubire nti nno mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza mujye baleko gyonna gye mutuusaako engalo basasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwe abakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi katonda giwumuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaaba enganda sakati n'ab'emikwano Mumbejja Aisha Nasolo gegange bantuuse n'ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyemma kusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde tojja kubeera nga ate munnange wejjusa yes ebikyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate biranda by'omukyalo ono Fifida Queen New Vision yavuddeyo bw'etyo neegamba mbu bw'atyo munnange yeetaba mu bubbi wabula nga Fifida Queen ye yavuddeyo n'abyegaanira ddala bwekku era n'agamba nti bagenda mulirira akawumbi kalamba n'ekitundu kyakubeera nga ate munnange bamwonoonera erinnya ye mu bigambo bye Fifida Queen agamba nti Bukedde TV oba katugambe yagamba nti New Vision erina bubeezi kyemunoonyako like oba erina lutalo naye oba something of that kind naye nga ye agamba nti bineeno byeyagenze maaso n'okubeera nga ate postinga tebirinaako mitwe n'amagulu ngenda kuba nkulekerako akatambike mu maaso kaawo bingi ebyogeddwa abamu bagamba nti Fifida Queen bamukutte abagamba biki bamusibye abagamba ali ku police kwegamba bingi nnyo bye bavuddeyo ate abantu ne bagenda mu maaso n'okubeera nga ate boogera wabula nga Fifida Queen tannabeera nga ate akwatibwa owabula bino bikyagenda bugenzi mu maaso n'okubeera nga ate bitambula tetumanyi kikiddako tetumanyi oba New Vision ye ntuufu oba Fifida Queen ye mutuufu wabula nga ngenda kuba mukulekerako mu bigambo bye ogende mu maaso n'okubeera nga ate omwewulirirako naye nga si byangu nakamu nakeddagala ebino bebituukiddewo nga Bakadaama batabukidde bubi nnyo Fifida Queen emabega kaawo yavaayo bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera nga atalangira ka Bakadaama olw'okuba bavaayo ne bamwogerera nga munnange obufumbo bwe yakoze eki we yabuvuddemu yanobye n'avaayo n'agenda mu maaso n'okubeera nga ate abalangira mu ngeri emu oba endala era nga nabo tebaatuula baviiriddeyo ddala ne bagendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate bakola ki bamukolerako ddala emikolo era nga ne bwe butuukidde olunaku olwaleero still ku bino ebyamutuusa waliwo era omulala Kadame yavuddeyo n'agendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate amusoomooza olwa bino ebyamutuuseko ngenda kuba mukulekerako ne Fifida Queen mukulekereko comment yo ngusaba ogiteekeko wansi awo mu comment section subscribe nga oba tonnabateekako akadde like nga video eno naye nga ate ekisinga obukulu toseetuka nkomawo essaawa eno yennyini goodbye for now. Kati nnyabo mukyala olaba nti defamation yaluma waneeno walinga ku programu ya Kanoel Kyani nga banno basimoggola ebibuuzo by'otalinaako mitwe n'amagulu wagenda n'obuuza oba yali Alani Kakooza webaka n'embwa ku mukazi munno olaba Bukedde ate gye wali okolera weekwefuulidde wekubyeko eggulire mbu bamukutte mubbi olaba ekiruma mbukati Bukedde ogikubye mu mbuga z'amateeka mbw'oyagala akawumbi kamu n'ekitundu Bannange defamation mubi kati that pain you're feeling is the same pain banno byewayo kyangu oyo ebibuuzo bye bawulira. By the way engeri gy'olina visa ye Canada lwaki tosaba asayiramu n'ogenda e Canada ndaba olina ssente osula yes mulina owaayo omusibe ng'oli bweru oyina kulwokubite lwakuleka bweru nakabeera omusibe ndabye ennaku mu dunia wano but however just to put more light and a little on that, I've never been summoned at any police station in Uganda. Yes. More so kabalagala with evidence nti I've never, because my lawyers bawandikidde my police because we have taken legal action provision group nesti watinga munamawulire eyawandise story eyo nga buli police egamba nedda nnyabo fwe tukusamoni nga tukuwandikira era okola statement ebaawo tetukuyinaako so please we distance kati bino bawandise tubirinde ebimaaso ojja kubako kyotubulira. For now my lawyers are handling lwaire bawandikidde vision group intention to sue so katubalinde batuddemu ne court nayo tugirinze because we are so ready. Okay. All I can say to my former bosses, nali mwana n'enkula oba nali kinyonyi ekito n'emmere ebiwawaatiro nga sikyajja mu kisusunku kyammwe nali nina okubuuka ngende neeyigiza obulamu. It is what I did peacefully ng'omukazi omukozi ow'amaanyi. However, I never knew I made an offense.
naye nga omwakikoze bwe mutyo defamation, let's meet in court. That's all I can say. Tubadde tukyali awo waliwo musajja bamuyite musajja oba mwami teetagena kuyitibwa oba musajja abasajja yeka baweddemu ensonyi yazze ku baana oba mulamu we nana bamulamu we n'abakwata n'abakozesa baana bato nnyo story yonna girabe nejjo nalenkola TikTok live waliwo omuntu yaŋŋambye Fifi yogerako ku kintu kino kyennaku nnyo nnyo nze nga maama ate era omwana ow'obuwala manyi bulungi the pain maama w'abaana abo gyayitamu. Mental health tegenda kusigala yekimu ey'abaana n'eya maama. Pride y'abaana tegenda kusigala kyekimu. Omwana ow'obuwala yeetaaga okuba nga alina that pride. Tekirisigala kyekimu bagenda kuba nga bafeelinga low nga balina low self esteem because of what happened to them. Abaana abo walisanga nga tebazzeemu na kusonyiwa kiyitibwa musajja kyonna mu bulamu bwabwe nga buli musajja bamulabanga omubi. Kibi nnyo kya nnaku nti n'ab'eŋŋanda tebakyalina wadde akafensonyi. Kibi nnyo 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 nga gye nkomeza. Mu kino nno nsaba ebibiina ebirwanirira eddembe ly'abaana n'abakyala bambi tusaba mujje mwenyige mu musango guno tulabe nga kagugwa ensonyi yakwatibwa alfesinga amateeka abaana abo babeere mentally health, emotionally health ne maama waabwe kuba state kati mwe bali bonna oyinza nosanga maama oyo nga family yonna ng'alaba abaana be bagenda okufuuka ekisekererwa oba alina bulwadde bw'asiga baana nze sikitegeera. Tosobola kudda ku baana ba munno babiri abaana abatonga bwe wabalabye n'obeera ng'obakozesa. Banaye mu butuufu kiki ekyatuuka ku ggwanga lyaffe? Omutima omuzadde gwaddawa? Abantu abatalina nsonyi mwavaawa? Lwaki obulumbe lutta abalamu ne luleka abalwadde abafu b'emitwe mu? Abantu b'ebyalo, I am not inciting violence. Abantu nga bano beetaga mbazeeyo mu kkooti y'ebyalo nga bwe baakolanga nga poliisi tennamu kiba ne muteeka mu kkooti y'ekyalo ne mumukuba emiggo poliisi egenda okujja omutwala mu bino ebyamateeka si bagende luziro lye n'emmere yaffe oba ekitali emmere yaffe ey'obwereere nga mu butuufu mumupanishinzemu ng'edda amakooti g'edda bwe gaakolanga. Kibi nnyo Kevin nkubuulira between me and you abaana abo tebagenda kusigala kyekimu. It takes a strong woman to overcome such challenges. Obwongo buli tortured. Jukira abakazi batondebwa nga bali fragile. Omwana omuwala ovanga mutongo jjo omumentalinga kati okuddamu okumentalinga omwana abadde sexually abused. It is not very easy. It is not an easy walk. Sikia kintu mama omwana kyagenda okutambulamu ku makyenki omwana abe mulamu nti debo bali banga teyafuna bulwadde omwana oyo yagenda kuwulira ddala nga buli musajja kisolo. Omwana oyo yagenda kulanga alina obukyayi ku mutima be babaana bosanga nga tayagala muntu n'omu kyovola banzigambo bosanga omuntu nga tayagala Fifi soko omuleke. Omuntu yayinza okuba yakula n'obukyayi ku mutima ayina obulumi bwe kati kuba mwakafaananya abaana abo babatadde ku social media. Babazunza babazeeri olowooza bagenda kusigala kyekimu? Abaana bwe banakula mu myaka 5 okuva kati baana ayagala akatambi ako kubanga bakalabako ekiwedde kiba kibakosa nti ng'abaana obakosezza maama omukosezza ojja kusanga nga abaana abo nabaana zaavunda baana bato they're being sexually abused by an adult. Tusaba Uganda police, tusaba amateeka, tusaba ebibiina by'obwannakyewa, tusaba ababaka ba parliament, ababaka speaker abanyegenyege baleke jangu wano speaker wano wobojja. We really need help. Abasajja nga bano banaakwatibwangu maama saba minister, prime minister waffe, vice president w'eggwanga oli mukyala bambi musitukiremu omwana ow'obuwala gwawo ate nga mukimanyi nation ng'enaafa omwana ow'obuwala afe. Once you do not have abakyala ab'amaanyi oba omwana abawala ab'omuggundu ab'amaanyi ab'obwongo kitegeeza ogenda kubeera n'eggwanga effo. Banange musituke, bino bye twetaaga mutuyambe, nyegenyege tumuleke. Bino bye twetaaga nga mu abakyala bali mu bifo ebinene muveeyo musobole okuba nga mutuyamba. Bino bye twetaaga. Bino bye twetaaga okulaba nga ababaka ba palamenti abakyala, ababaka ba palamenti abakiikirira abaana nga muvuddeyo. Abakyala bali mu bibiina ebyobufuzi, abakyala bali mu positions ez'amaanyi. Bwe tuneegatta ne twogera eddoboozi lyerimu, trust me mukwano, trust me nti biro tujja kuba tubirinnya ku nfeete. Bwe tunaakozesanga eddoboozi limu nga kye twogera kyekyo nti bannange enough is enough, we will be helped. Bwe tunaakozesanga amaanyi amangi mu kwerwanyisa mu kweyuza, no one is going to pay attention to us. Buli muntu ajja agamba abakazi bwe batyo n'ebintu byabwe tebiggwa.
abakazi bwe batyo naye bwe tunayimiriranga ku nsonga nga zino because ndi maama oli maama oyinza okuba tonnazaala naye ojja kuzaala oyina muganda we yazaala onoowulira tyo nga bakugamba muganda wo omwana we ali sexually abused singa basedduvutu bano bafuna ebibonerezo ebinene ebibonerezo ebirabibwako ebibonerezo eby'amaanyi bannaabwe bajja kwekomako naye buli we banaalaba eby'amaanyi batwala luzira kitali emyaka 10 kitali oyo omulaba yesu ogende naye tusigala tukulabirira oli emmere ya gavumenti mu bufunzi obanga atasibira just kibaba bakuggyeko freedom ey'okwetaaya yeyo kajja oba tolina naye omwana gwe waliko sementale mulowooze sebo gwe musajja gwe nga tonnayambula mpale kukwata mwana lowooza ku bakazi abangi abali ku street osobola n'okulamuza lowooza ku future y'omwana ono gy'okomye lwaki buli kikyamu mukituusiza ku bakazi ani abagamba nti omukazi kiterekero lya buli kizibu ku streets kuliko banneeko kiki kiba kikukwasa omwana nga mu byalo gye mubeere eriyo ne banneeko ab'olukumi kyogamba tolina 10 odde ku bulamu bw'abaana future yonna agibafiirize trust me future yonna gusajja gwe ogise they will never be the same they will never be the same never in their lives omukazi ekintu kyoyinza okusembayo omukola is to sexually abuse her because what we abusinze mubiri gwokka ne mental status ye oba oja abusinze for the rest of her life nga bwe nkugambye it takes a real strong woman overcoming Oprah yabagamba yali abused she's not married up to now naye alina sente zonna yaligambye nina sente kanfumbirwe mental yagaana okukkiriza mental yagaana okwesonyiwa yasigala yeesalira omusango lwaki muddira abaana baffe bwe tuzadde ne mubafuula ebibonoobono lwaki muddira abaana baffe ab'obuwala ne mubafuula ebitalina makulu lwaki mudda ku mwana ow'obuwala n'alinnyirirwa wano wensabira amateeka ge Uganda please mutaase omwana omuwala munnafu tasobola kwerwanirira ali fragile amateeka gamu protecting abazadde mwongere okufaayo si buli muntu nti omulekera omwana nabagamba there was a story I did one abantu ne mujibu interpreting nga bwe mwagala tewali muzadde yali badaleka mwana kulira ku muntu atamuzadde taliyo bamama oyinza okuba ng'oli ku kyeyo okuba onoonya sente naye sooka weebuuza omwana ali atya bw'okubira simu bakugamba ali bulungi do you create some time n'oyogerako n'omwana wo omusunaasuna bw'oba oyogera n'omwana tandika emboozi y'omusunaasuna osanga ana opening up kubanga abasinga they don't open up batya be bali nabo bakuba batya be bali nabo bagamba temujja kulya mmere yes ekyo eyo kikubye sente tuzaagala tukolerera abaana naye mbuuza at the end of the day gwokolerera mulamu ali okay oba okola omale bakugambe nti omwana akibamusanze mbuliringa yeetuze mumanyi lwaki tuyina increment numbers ez'abaana bato abeetuga the being abused talina gwagamba baali nabo bakambwe maama ali wala maama bwakuba essimu tamubuuza kimuluma bagenda kuwa kino bakuwe ne kiri maama ava ku ssimu abaana basalawo okwejja mu nsi there was a story I saw omwana wa myaka 7 ne magamba omwana w'emyaka 7 yeetuga atya there must be something wabanga tatugiddwa nayambazibwa muguwa yekijjewo ekirowoozo abaana bano babeera sexually abused nga bazze baba abusing for long ne batuuka time ne bagamba ye kati nfaaki the pain is not going kanveewo ekyo kiggwe kanveewo naye nga bazadde bannange mwekube mu mutima obuuze gye nateeka omwana ali okay gwe mpadde omwana ono ddala ddala nasobola okuuma omwana nazzi kuno bajjajjaffe bazaala bannyaffe ne bakitaffe ng'azunga n'obwana bwe n'agenda n'atunda paani oba alimye ku kyalo naye ng'obwana bwamanyi nti nobulamu ensonga lwaki bakitaffe baakula but we are having a generation erina bamaama abangu okuwaayo abaana because omusajja tafaayo omusajja sooka omanye nti weezaalira omwana
kubanga omwana obulumi bwayitamu abugabana na maama we kitaawe tabibaamu buli kizibu omwana kyayitamu akigabana na maama we bwalwala gwe ogenda ku kitanda kati baamukozesezza bamwonoonye wansi maama yalina okubanga ajjanjaba twekube mu mitima bamaama b'ennaku zino tusale solution tuyiye amagezi wadde tukola naye tulabe engeri gye tuzza abaana baffe Fifida Queen Chalansuga omusibe eyanaba nakawere fresh. I am so sad. I am so sad. I am so sad. Nti abaana baffe batulugumiza bwe batyo.